Webale nnyo munnange Farida Nakayiza BBS Telefine amawulire gy'otobadde ng'oli mu kulaba. Njagala okutegeezaako nti okusaala wano ku muzikiti Kibuli kwatandise ku ssaawa 3 ez'okumakya era obubaka bungi obwaweereddwa mu kusaala okwo omwabadde Supreme Mufti okuvumirira ennyo ebikolwa eby'ettemu ebigenda mu maaso mu ggwanga wamu n'okwekokkola abantu abatagala kuwaayo eri eddiini yaabwe y'Obuyisiraamu. Olwo nno ate ne badda mu kwogera obwogezi nga tebafuddeeyo ku kiki balina kuwaayo okulaba nti eddiini eyo esituka. Bwe tuvudde awo mu kusaala oluvannyuma ate tuzze wano mu maka ga Omulangira jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kassim Nakibinge okubaawo nga agabula abaddu ba Allah ekijjulo n'oluvannyuma ate baddeyo mu maka gaabwe bagende maaso n'okuba nti basala yidi basala ebisolo ebyokubeera nti ate balya olunaku olwaleero olunaku olw'enkya ssaako n'olunaku oluddirira okumala ennaku 3. Wano nno wabaddewo okubigambo ebyogeddwa era Lord Mayor wa Kampala Salonge Lukwago asinzidde wano n'avumirira ekya gavumenti okuba nti ekwata abantu agamba nti ekwata abantu nga tewannabaawo okukola kunoonyereza okulaba nti abantu abo bagenda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka ng'obujulizi bwonna weebuli. Yennyamidde nnyo olw'omuyambi we akola mu ofiisi ye amanyiddwa nga Magala okuba nti yakwatibwa gye buvuddeko ng'olw'okubigambibwa nti omu ku balina ebintu ebyeyambisibwa mu kukola bbomu. N'ategeeza nti gavumenti esaanye okubeera nti ate ebikolwa bino eby'okukwata abantu bisaana okuba nti biteekebwako ekkomo. Bw'abadde ayogerako eri abaddu ba Allah jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kassim Nakibinge yennyamidde nnyo olwa KCCA okuziba enguudo nga yeeyambisa ettaka. N'ategeeza nti enguudo ezisibiddwa n'ettaka mukadde katono nnyo zisobola okuba nti ziwomoggoka ebituli. Kale n'asaba bakole ekyonna ekisoboka okulaba nti enguudo ezo zikolebwa nga beeyambisa kolansi yennyini ateekeddwa okuba nti ateekebwa mu nguudo ezo. Era jjajja w'Obuyisiraamu asinzidde wano n'avumirira ebikolwa eby'ettemu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Bw'atyo n'asaba gavumenti okola kyonna ekisoboka okulaba nti ebikolwa ebyo ebirinnya ku nfeete. Yennyamidde nnyo olw'ettemu eryali mu bitundu eby'Ekasese abalumbaganyi ba ADF bwe bakola obulumbaganyi ne batta abayizi abasoba mu 40. N'ategeeza nti gavumenti esaanidde okusitukiramu okulaba nti ebikolwa ebyo byonna ebirinnyako okulaba nti bikoma bannayuganda basobole okweyagalira mu nsi yaabwe awatali muntu yenna abakuba ku nsolobotto. Jjajja w'Obuyisiraamu era agenze maaso n'asaba abasiraamu okwongera okwagala ennyo eddiini yaabwe bajagazisa abalala ate nabo basobole okuba nti bagyegattako. Oba oli awo n'abasaba n'okuba nti bawaayo nnyo okulaba nti eddiini yaabwe bagizimba okulaba nti emizikiti gizimbibwa ssaako n'okuwa abo abatalina mukadde kano ak'okubeera nti abantu basaala yidi. Bw'obanga olinamu akantu osobola okubaako k'okwata n'owa ku neighbour atalina n'agenda maaso naye n'okubeera nti yeyagalira mu lunaku luno. Ebigambo ebyogeddwa wano tujja kubanga tukuleetera amawulire gaffe agagambuuze ku ssaawa emu mpozi ne ku ssaawa 4 ez'ekiro. Naye nga njagala ate neegatte ku Farida abantu baffe abongereyo n'amawulire agajja otobadde. Nze Ronald Kitanda nsinzidde wano mu maka g'Omulangira Dr. Kassim Nakibinge.